Nze ndi wa mawulire. Nasabye ira abakulu. Ekibuga Iganga kye kimu ekiri mu disitulikiti zinnansangwawo kyokka kya nnaku nti bw'otuuka mu Kibuga Iganga naddala mu katale kasasiro n'ekivundu bye bikwaniriza. Akatale kano nga kali mu kibuga wakati okuva ku mulyango ogusooka okutuuka munda wonna wajjudde kasasiro. Omukulembeze w'akatale kano obuzibu abutadde ku nzimba y'akatale kano nga kw'otadde n'abantu abakakulira obutafaayo. We have competition. Abasuubuzi abakolera ku nguudo. Abasuubuzi bateekinze Iganga to be a dumping site because abasinga bungi mu bibuga ebitulinaine like Jinja, Mbale and in Kampala baida ba dumping ebintu ku sites edenguudo. So oyagana nga they out competing abasuubuzi abali munda mu katale. Then bwera ku side ey'obuyondo, olingira population y'abasuubuzi erimu ku 3 plus but bw'ojja ku side ey'obuyondo like abasuubuzi basobola okweyiduuliraku kugeza nga TLC 4 stanzas editasobola coping up na population y'abasuubuzi balimu. Ono agamba nti obuzibu obulala obuviiriddeko obucaafu be basuubuzi okutundira buli we basanze. Another thing tulina municipal council yafferinga okuta order of business mu kibuga agati because buli muntu oyagana wa saloon ali kumpi n'owemere, oyagana wa makerenda ali kumpi n'atunda ennyama, oyagana atunda ennyama ali kumpi n'atunda engege. So oyagana nga business buli mixed. So singa municipal council yali evireyo ya centeringa business ya order of business mu kibuga agati, it would have helped abasuubuzi bano muntu okutegera nti nze ntunda gano era n'abo abandiidi okugula ebintu abaidde okugula bakastomani. It would be easier for them okutegera nti kino kigula bano kino kigula bali. Ayo yagana nga buli kintu kiri dumped everywhere. So it is my humble request to government eveeyo, municipal council eveeyo obone nti ekiteekateeka enkola edda business mu kibuga agati. Bw'ogenda mu Lufula oyinza okugamba bakubirayo bbulooka kiraalo kya nte ekitayoolwamu busa. Neyanziza moderator nzeewo eby'obumalu omusuubuzi w'omu kibuga eky'Iganga ava mu area ya Abatuwa yaife embeera dd'eri mu kinungi mainire ino ku biseera eby'amaati n'edimu ku nsonga d'enkobye meeya waife. Oluyumba abasuubuzi mwe balimenti okuva abakola mu Lufula lwavaako amabaati lwagwa. So olunaku katugeze nga amaadi gagwire abasuubuzi bonabona baba balina kuyira mule mwe basalira ekitali kirungi nti ow'engaito waaki abayingira mule olw'okwewala amaadi omukuva. Ensonga ey'okubiri Olufula lwaife fensi yaddeemu okutereera obulungi n'edimu ku nsonga d'enkobye meeya waife bamba Olufula lwaife lutereere bulungi lube ku fensi nti abasuubuzi baife ababa baleese ebisolo byabwe obutasikagana na bataka bano bakyalo okulya mmere yaabwe kulya biki ente daabwe zisobola okuba omwo nga diri safe Olufula erubanga lufensinga. Bo abakolera mu kifo ky'amakolero kye baayise nga industrial area ge bakaaba ge bakomba anti bamala n'emyezi egiwera nga tebalina masannyalaze. Iganga gali high tituyidi oba industrial area z'edindi bwe ate nga industrial area z'edindi tufunayo nga Jinja amasanze gali wansi. That is why n'akawunga titukatunda. Jinja etoola akawunga yakaleta amasitwa waggulu mu Iganga. Ife twabanga akaife wano olw'amasanze kali mu bbeeyi akayidinda kali mu layisi. Mu kwogerako ne meeya w'ekibuga kino Bamulolenzi ku nsonga y'obucaafu n'embeera y'abasuubuzi gye bayitamu atunnyonnyodde bw'ati. Nize Bamulolenzi meeya wa Iganga nga tenize coordinator atwala NUP mu Busoga. Iganga tawuni tulina obuzibu obwa garbage obw'obucaafu ate n'obuzibu obwo tibuliganga wonka. Garbage ebusumbwa ebibuga byonna mu Uganda ntiga government ebimotoka byataawo byawa ebibuga ebyo okyola ebikaba bikayirika ebyakayirika. For example nga ife nebeife batutula mu 2006 saa n'obu now mu parking yard bikayirika ebiri grounded. So twa benchmarkinga with my town club twaje Tororo twaje Mbale twaje Soroti twaje Mbarara twaje Fort Potro twaje Kabale
nga tukuba obuzaaku bonna ife abakulembeze ab'ebintu erikaba mukola muti okubanga tabudde mwenondo twajja okuzuula era batukoba nti gavumenti ewosa capacity eyola erikaba tubigabe twafuna private partner mumenaga home clean company. Home clean company y'amaanyi nerikuyola Kampala erikaba erikuyola Mbalala erikuyola Emityana n'ifaano yaidye erikola mulungi ino nti iwe omusuubuzi oba iwe okuza erikaba watama akasente akatontono baida abantu erikaba byoba okuza wakaawo ni kuiduka lo tulina challenge eyindi eya akatale central market yaife eriwo nkaire ino eri mu mbeera mbi era bwotukawo nga amaadi gagwire kiwa kikigo kyante tukubiriza gavumenti tuwandise ebbaluwa nningi nalibona gavumenti mujja kutuzimbira akatale ngaye mwazimbira Soroti ngaye mwazimbira Mbarara ngaye mwazimbira Mbale mwazimbira Fort Poto netawuni edindi mwazimbira Lugazi mwazimbira Busia niife Iganga tusana okufuna akatale kuba Iganga ni center ya Busoga. Iganga ni center ya Busoga ate it is a business hub. Business yona ntambulira wano edomu kitekerezo kya Busoga kyo abantu baidana abe mayuge ba shopping wano aba namutumba baida wano bugiri baida wano luka bona ba shopping wano so government nti mtu akatale otherwise akala kali mumbeera mbi ayi tuneisubi mwatusuza mwezi gwokuna na mtandika cause buli kimu kitagisa mwachitukola mwatusaba pakitawo mwaka mwenda chapa land title pajibawa mwaka mwenda ekifo cyose ngoma abasuubuzi nga bazimbanga wano pakitawo freedom squares very ready for receiving abyo kuva wano so buli kimu kiriwo twinze bulinde nti musokere kwife government ne bagafune ko busente obutono oba buluko obutono musoke na Iganga otherwise abantu bajja kulwala abantu ifafe olembera nti bakoda mbeera mbi ezida industrial area ezida industrial park eri gazetted ya government eyeriwo bakitawo butent industrial area ayi numba n'abantu ngazi council as government dizira kuino buyinza buli yawo kyoba tulikubiriza abantu amwaso abakulembeze abalira ine municipality eno nti mwikirize mutegeite kutugaziwe tufune industrial park kuba Iganga town kuza mu bitaka tuzira kifo ota industrial area eno wenda tuta industrial park tukubiza amagombolo ga tukola ine ngana kigo bulamaji na waninji na kalama mwikirize mutegeite kuba atese kale kuteka inene eso kujya mu industries so obuli mabatu yaife bwenamiza era nkivumirira no kivumirira aikaidi bade nene nyita ku management eyabatuwa ife otukwa contract tutama buwairo kwanti iwo twere contract eyo ojakusulawo cleaninga abatuwe twenze bino ndimingi okufuna abantu abalikapebo era baidawamu okwira okutwala management yabatuwa batulinga abantu baife tubane bali nife banga ni tubaleke babemu ngafuna kasenda kakuwa kubana school fees no gwe bana bebemere ayi bafuire eyo era naba tuzida option yindi otula kuwa abantu abanasobola cause site time abantu bakulira uchafu abantu bada kulwala so tupowa chance sembayo ntiba muri management yabatuwe as council tupowa chance sembayo tubatimwezeko yakuwa tolako nga council twazimba yabatuwe pyaka eriwo ayi wachimuniriza kintu kyayimwe obucaafu tandika nigo obuyo tandika nigo munirize ize tafana mu office mayor ndide manirikize abatuwe ngani mu mukora imwe n'abakindaji so eno manto yemba kindaji bene abalino mulimo ogumaliginga ekintu ekyo mukimanijinga bulungi first of all buli nteida awo sula sente buli mbuze ibyo masula sente ede sente ekyo mutole ejo cleaninga ekintu kyayimwe ekyo Inze Nagujja Serena ku Big Television.